Good morning, everybody. Thank you very much for coming. Baddereva ba kampuni ya YY Coaches abasaba mu bibiri babanguddwa ku butya bwe basobola okukuuma obutebenkevu ku nguudo wakati nga bakola omulimu gwabwe gw'okusaabaza abantu nga wefe w'okulwanisa saako n'okukendeeza obubenje obususse. You know how to drive, but you need to remind yourself of the road or of the rules of the road. Bino bibadde mu musomo ogwategekeddwa abakulu abatwala kampuni eno wamu n'abatwala poliisi y'ebidduka mu ggwanga ku Popopo Memorial Hotel mu Ndeeba okugendereddwamu okusomesa baddereva ba bbaasi ku butya bwe basobola okumalawo obubenje nga gwetabiddwako n'atwala poliisi y'ebidduka mu ggwanga Dr. Stephen Kasima wamu ne CPIOV Sulaiman Kirungi. So, director, you just face them and you see that everybody goes through the system. In Uganda, when you don't have a copy, you get it back. For original, you want to verify it with your badge. You know you can't drive a bus without the original badge. You don't want to. Byonna okubaawo kiddiridde obubenjo obw'enjawulo obusoba mu busatu nga bukolebwa basi ya kampuni mu bbanga lya wiiki emu nga kino kye kimu ku kyawaliriza baddereva bano okusomesebwa. Accident zitandise naye lwaki nnyingi kati? Abamu ku baddereva ab'enjawulo bannyonnyodde ebimu kwe basuubira okuvaako obubenje buno era basabiddwa obuteeswirayo gwa naggamba nga bali mu kusaabaza abantu. Being overconfident. Why the brain baba bagendere nnyo mu nkola yaabwe naye tusaba kusomesa kuno kuleme kukoma why ugende mu maaso ne kampuni endala n'abantu ababulijjo babayisiza ebirango ku rediyo era mugende paka mu byalo mutusomese fenna abakozesa enguudo ezo. Thank you very much. Yusufu Kigundu ssentebe wa baddereva ba bbaasi mu ggwanga ate nga muvuzi mu kampuni eno asaasidde ab'eŋŋanda abazze bafiirwako abantu baabwe mu bubenje buno era n'asaba abantu bonna mu ggwanga abalina ebidduka okujjumbira amatendekero agabangula abavuzi kibasobozese okukendeeza obubenje. Kigundu, National Chairman, United Bus Drivers Association. Ate ekiseera kye kimu ndi driver mu YY. Ntwala akakisa kano nga mpita ku TVF ennungi kusaasira ab'eŋŋanda bonna abaviiriddwako abantu baabwe. Tekyali kigendererwa kyaffe kwera kutta abantu abo naye Mukama yagera buli kintu kyonna. Ŋŋamba abantu bonna mu Uganda buli amanyi nti alina bbaasi ng'alina bbaasi akwate mu nsawo ye awere fiizi dreva we bugende kuyibisa kati saawa eno essomero gavumenti lyatongoza eritubangula egamba tulisiti tulabe nga tetusobola kumalawo bonna naye tukendeeza omuntu nga ategeddeko ebikimu bibiri tabanga atamanyi. Emma Wabwire akulira emirimu mu kampuni eno annyonnyodde ku bituukiddwako era n'agumya abantu abawagira bakola buli kisoboka okulaba nga batereeza ensobi zaabwe. Kampuni yabadde beesiga emyaka gino gyonna yaye muhimu era tujja kutereezaamu ebiba bitagenze bulungi tujja kuba nga tubitereezaamu era nga operations zijja kuresuminga by Tuesday alimoni tujja kuba tuzemu. Dr. Stephen Kasima akulira poliisi y'ebidduka annyonnyodde lwaki basazeewo okutandikira ku bidduka ebisaabaza abantu abangi era n'ategeeza nti baakugoberera engeri baddereva gye baddukanyamu emirimu gyabwe n'alabula abanaakwatibwa nti baakugibwako baagi zaabwe. Why we concentrate on the buses? They carry many people. A taxi carries 14 maximum. A bus carries up to 70. But we started seriously
regulating buses because they are easy, they are organized. Taxis are disorganized, they have no leadership. You hear Utrada fighting with Kotsa, but this bus industry have one leadership. And the Minister of Works has their data bank. They vetted them. That's why they all have badges. So it is easy to deal with an organized industry than dealing with these scattered taxi bodies. So we are going to ensure that we control these buses in terms of speed, in terms of reckless driving, and whichever driver is got, his badge will be withdrawn. And when you have no badge, you don't drive. Ra MRU TV, Second Bendicto, yakusakidde eggulire lino.